n'abakristo abalala n'abantu bonna mu Uganda olw'okufiirwa Archbishop Yona Lwanga. Nsaasira ab'Oluganda n'ab'ekika na bonna ababadde naye mu bulamu Katonda bw'amuwadde. Omulimu gw'omukulembeze w'eddiini omukulu kwe kulyowa emyoyo. Kyokka omwoyo gubeera mu mubiri. N'olwekyo mpozzi nfaananyeeko n'abansoose. Omukulembeze w'eddiini tumusuubira okulumirwa embeera mwe tubeera. Embeera z'abantu omukulu w'eddiini baakulembera bwe ziba n'ebizikosa, omukulembeze w'eddiini n'asirika, kiba kizibu okumwesiga. Era kituufu omukulembeze w'eddiini asaana okwawukana ku ffe, kubanga ye asuubirwa okwawula ekituufu ku kikyamu ate n'akyogerako mu ddoboozi eriwulikika. Tubadde twesiga nnyo Ssaabasumba Yona Lwanga kubanga abadde ategeerekeka bulungi era nga tetwebuuza oba ekirungi anaakyogerako nga tumanyi nti ajja kukyogerako. Mu ngeri y'emu nga tetwebuuza oba ekikyamu anaakyogerako, ate si kukyogerako bwogezi naye n'okwatulira abo ababa bakoze ebikyamu. Archbishop Lwanga abadde ayagala nnyo abantu, kyavudde abalwanirira mu mbeera zonna. Abakulembeze b'eddiini batukubiriza okwagala Katonda. Naye bwe babeera tebatulumirwa tebabeera beesimbu. Tetuyinza kwagala Katonda nga tetwagala bantu be tubeera nabo. Katonda naye tubeera naye kyokka tetumulaba nga bwe guli ku bantu bannaffe. Mu mirimu Ssaabasajja Kabaka gye yankwasa ntambudde bulungi nnyo ne Ssaabasumba Yona Lwanga. Era nga naakalondebwa wano we tuli kye kimu ku bifo bye nasookeramu. Era Archbishop Lwanga n'ansabira buli lwe wabaddewo ensonga yonna nga nkubira essimu oba nga mpandiikira, tujja kumusaalirwa nnyo Ssaabalabirizi Yona Lwanga. Tusaba Katonda abagumye mwenna era tusaba awe Ssaabalabirizi Lwanga ekiwummulo eky'emirembe. I'll only take 2 minutes to say what I said in English. First of all, Archbishop Lwanga was consistent. You could not second guess him. During difficult times or during happy times, you knew where he would stand. You could not second guess him. He was consistent. And I think that's a good mark of a leader, let alone a religious leader. Secondly, Archbishop Lwanga loved humanity. From his deeds, it was evident that he loved humanity. While we are urged to love God, I think it is futile to claim to love God when you don't love humanity. And the reasoning is simple. We live with fellow human beings. We see them every day. God is in our midst, but we don't see him. And finally, Archbishop Lwanga could be trusted because of being consistent, because of loving humanity. It was very easy to trust him because he exuded
honesty. Munzikirize nsome obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka.